tukusanyukidde gwe atuninze ku programu emikolo nyembaga kaakano yeffe abakanyomero manya emikolo mu programu emikolo nyembaga nze MC Bovian ne munango ono nange MC Nassa Biduluza weewaawo nga bwe twatanyisa omulamwa gwaffe ogwa meeting era kaakano omuntu yenna yeteekateekera emikolo gye yeetaaga okumanya n'okutegeera meeting zino zetwanyise virtual meetings mwe tulina Zoom meetings mwe tulina WhatsApp meetings omuntu asaanidde azeetekereteekere atya webale olaba nga bwe tubadde tugamba emabegako bwe twayogera ku meeting ez'enjawulo kati ensi ekula awo tuli tokyasobola kusanga bantu wabula osobola okubafuna we bali naye ng'ate muli wamu kyova olaba ennaku zino tukola WhatsApp groups tukola video calls ezogambye za Zoom n'ebirala Skype na biki n'owesanga nti mikwano gyo abali ettaka abali mu kiyumba Dubai nawa bonna osobola okubafuna omulundi gumu ne babeera mu meetings ezo kakati bino bye tugenda okwogerako leero yengeri ki gye zitamamu meeting ezo ezava zitamazicha WhatsApp group olina obiwo omaze emyaka 28 tomulabangako okuva mu mwaka okusoma ennakatooke ogenda okulaba kutadde mu group Bovian Wedstina nenga Bovian Wedstina tobamanyinako tolina nnyo kyobitegera kakati ne bamayiza nga banyize left kituufu kakati bwe bamala okunyiga left abantu 8 waliwo omukwano gwa yanganze bwe mbava mu group ninda kiro ng'obudde buzibye bagayokera ku makya okunyumya ebiboozi byabwe nga nanyize dda left kati gwe bwoba oteeka munno mu WhatsApp group sooka omukubire omugaye mukwano gwange nina embaga nga 26 ogw'omwenda nkuteeke mu group bagiteekamu omukadde ng'alaba message zijja kumukumu n'agamba mutabani data wange ngadduka omuliro gudduka kakati wadde nnungi meeting za WhatsApp n'ebirala byonna abantu soke tubafuneko kola ki okumanya era nagamba mukwano gwange bw'obanga okoze WhatsApp group nga yambagayo bakwanjula abantu buweereze link bayingire nga beetegefu dani okuyingira ate ne bafuluma kinenge gye kimalamu abalala amaanyi ne project ebegenda kufa naye nga WhatsApp groups tuzirabye zirina obulungi bwazo abantu bagenda mu WhatsApp groups ne bagala leero katugule tanka ne bagyesonda Bovi Nassa ne bakola ki ne bagimaliriza so ogenda okulanga lukimu kivuddeyo nga bwekyandikoze ki bwekyandibadde so mu mbeera bwetyo twandibadde okusingira ddala tetuggwamu maanyi nga naabo betulina munda basobola okuba nga bali ku mulamwa gwennyini kati oli ayiwamu ebyobufuzi omu ali ku ludda luvuganya omulala ali ku gavumenti eno eriko n'asooka abayirako ebintu nga tebikwatagana ate namwe byemukola ki byemulowooza so n'olwensonga eyo kyandibadde kintu kikulu nnyo okulowoozaako nga tonnaba kulowooza na kupulaninga kuteeka muntu mu WhatsApp group osookere ddala okulowooza okumubuulira na buli kimu ate n'ekirala Zoom meeting zino zanyize nga za kiro nti omwana omuzadde alina abaana abeere nga asooka n'ategeka ewaka n'alyoka agenda ku Zoom ssaawa eyo nga 4 paka ssaawa nga 6 anti kuyinza okuba tulinamu abalala atabali mu nsi endala nga tayimu eyo tebasobozesa mu bufunzi ffenna tukwataganyire wamu tuyiseewo ekintu ekyobumu weewaawo mwebalembadde ddako kumira program emikolo nyembaga nsigadde MC Bovia ne munange ono nange MC Nassa